So my advice is have self-confidence, believe in yourself, and support one another. Thank you. You're welcome. Now I want to tell you the dance track. You're fine. I know Chitan is going to give us some speech. Hello, good evening, ladies and gentlemen. Njagala kusooka okubuuzaako omukyala gwe bayita Shamim. Yes, please. Abasajja twabaza bakola bye bakola ki? Naye nga kweno essaawa tewali musajja agenda kuddamu okuba mukyala. Bino ebintu ngenda nakutambulako nsembereko mu maaso kubanga nanyini movie yagezezzaako bbawaamu ka space nga tayagala okwogera nnyo, ayagala asigale nga movie star. Naye nga ffe batuinvitinga wano nga twagala kubuulirira abakyala bannaffe. Oli muwala, oli mukyala, obufumbo ffena tubwagala, ffena twagala kuzaalira basajja baffe. Naye waliwo obufumbo bw'otuukamu omusajja ng'akusuza ku mpingu nga tomuwaddeeko. Nibye n'akufoosinga omuwaako naye nga wasuze kati kadaalako ng'ennyaanya zo tezibaaziguze. Naye bw'odda waka bwakugamba munnange tulina okuzaala. N'omugamba daddi leero nga mbadde nkooyeemu. Naye nakuteeka ku kikonde n'agamba oyibweyitaani nasasula nte natwala motoka z'abintu ewammwe. Olina okukola ki? Olina okukola emirimu gy'omu maka. Kyenjagala okujjukiza ng'omukyala tewali yakutuma musajja abeewammwe bakwagala. Maama ne taata bwe baba nga weebali bakwagala okusinga oyo musajja. Ate njagala okubajjukiza tewabanga musajja akumalamu kutuuka ku point ey'okukyawa famire yo, ey'okukyawa baganda bo, ey'okukyawa mikwano gyo. Oyo musajja aba agenda okuta. Domestic violence gye twogerako mu Uganda mugimanyi happening a day and night. Rape yagenze ki-actinga, yaki-actinze nga kyekintu ekimukwata ku mutima. Ayinza okuba nga yakiyitamu tetumanyi, naye nga mwenna abatudde wano mu crowd manyi waliwo agenda okudda ewaka bakukuba ekikonde, bakukuba eriiso, bakubuza ovaawa. Naye bbaawo bwakuba olwaleero n'akubuza ovaawa, mugambe ssebo, I come from hurting to healing. Okay? From today onwards, bababa me mubagambe, darling, if you cannot love me, I'm coming from hurting to healing. And that is the motto. God bless you, women. Bwemba mwagala mirembe mutewa katonda basajja tebatugasa naye nga tubeetaaga. Tugenda kwebuzaabuza naye nga Mukama yebbaawo akyasinze amaanyi kubona ab'omuttaka. So God bless you all. Thank you for supporting Rapey. Rapey, I love you so much. And one thing, abamawulire mutukosa nnyo, mukosa mitima gyaffe. Namwe ba online in-laws, cousins, sisters, tubaagala nnyo kubanga mwe abatufuula kye tuli. Naye ate temwerabira bw'onfuulira kyendi, nange mba amanyi kyendi. So n'olwekyo mugende mpola, bye mwagala tukole tuyinza obutabituukiriza mu budde bwammwe. Naffe tulina obulamu bwaffe. So for God and my country, God bless you all. Say no to domestic violence. Rapey, God bless you. I'm proud of you, darling. And this is my little Banange, Uganda, and the entire Africa. Abakyala bano bebakyasinze eddoboozi Rapey. Nkusabye mu maaso ga buli omu, mwenna mbasabye bannayuganda, y'ono omuwala gwe nnonze okudda mu bigere byange, nze nga retired model. So God bless her, and I ask everybody in Uganda and the entire Africa to support my girl. This is my successor. Thank you. Thank you, Shamim. I love you so much. I love you too. I know you love me.
Oh my God, oh my God. No, just know where your back is. Okay, we are leaving. Say no as you step out. Say no to domestic violence. Okay. Thank you for coming.